omukyala tetujja kubuuza ani yatandika kubanga ne mu Bayibuli Yesu bamutwalira omukyala ayenze ne bamuloopa gy'ali n'abagamba atakikolangako akwate ejjinja amukube wabula amukuba wabula wamukuba kitegeeza omuze gwaliwo naye emirembe gize gikyuka emirembe bwe gikyuka n'abalimu ne tukyukiramu mazima n'enkola yabe ne tukola ki nazi kuno omuntu yayendanga mu maka ng'omwami tanyeganga amanya naye nga mu ddaame mwe mufulumira ekyo Ronald si wange sinze naawe mwana wa Yozefu kati maama we yazirikiranga nga bulijjo amanyi nti Ronald si wuwe wa Yozefu era abamu eddaame lye bwe yalikolanga ng'aliwo abantu be yeesiga nga bana abantu abo be yeesiga abana nga era amanyi bamizi era banasirikira ki ng'abagamba eddaame lino temulisomanga mu lujjudde mufunangayo gunne mudde ebbali ne mulisoma mwana oli agenda okuva wano nga tafunye nnyo mbeera emwennyamiza byaliwo bajjajjaffe baayenda naye baali beegendereza mu bwenzi bwabwe baawaŋŋana nnyo ebitiibwa baatya nnyo okuswala n'okuwemuka abakakati baabivaako enkola y'edda tewaaliwo mawulire ekigambo okutambula kiva e Nansana kigende kituuka e Lugala wano wakati mu Lubigi kyabanga kimaze okufa agenda okutuuka eri nga amawulire gatwala eri ate maki mafu malala kati eky'omwana ono kyasigala nga ku kyalo okwo nti oyo mwana si wa gundi mwana wa gundi baamugaba naye olwaleero social media bamaama kibaawo saa mukaga gwa kiro bamaama obwenzi bw'abajjajjaffe bwe bwakola yessaawa tweddeko mazima social media efuuse kooti buli omu kwatwala neeyayombye neeyawoze munne ssente azireeta ku social media n'ababuulira nga bwe yawoze okitegeera kati ensi y'omutimbagano twewale nnyo ebintu ebikolebwa nga bigenda kugonjoolerwa ku mutimbagano oyo aba bwino mazima we twakulira nze mulimu eyabuuza mu comment section mbu nina emyaka emeka kasita wagirabye gwe walabye emeka njagimubuulira naye we nakulira nalina obusungu bungi nga nwana aba yeerookinze kati wakati awo mu busungu nawandiikanga nnyo amabaluwa ag'obusungu agavuma senga wange naŋŋamba weewalenga nnyo okweteekako bwino obujulizi kubanga bw'owandiika oba weetaddeko bwino omuntu tagenda kwogera bingi agamba okitegeera so nga nno akakapapula kaayulikanga kaabulanga naye ng'abantu bakatya okukozesa obusungu oba ekintu kyonna ne kigenda mu buki mu buwandiike okiwulira kati olwaleero tuli ku social media olowooza internet egenda kera ekyenveeko bibule gwe buli kyoleeta ku mukutu ng'ogenda kigonjoolera ku mukutu niwe giriba emyaka aga olaba obufaananyi bwa black and white tukyabulaba bagenda kukireeta nga ye bwino
twebaza mwenna abeekuumira ku mukutu guno mwebale nnyo mwebale ddala Tronas Media mugutadde awantu we tusuubira nti tunaatera otuuka ku ekyo. Tronas ge mannya nga ndi ne Nalujja Hanifa amalala sitera googera naye tegaswaza. Nalujja Hanifa kansala yagwa n'akola manyi ekisanja kyaggwako nayo omukozi once in never out mpaka neeleero nkyakola ng'ate nagwa lwasa waabwe ebyo otya okwogera erya Lwasa owaayiye siri mukyala Lwasa nze Lwasa maawa nze nina abazaana kugamba abakyala be banzaala kakati ekyo kyogereka ndeka abakyala muli ba maama buli mukyala yenna bonna abawoza n'atabuka nayeerega omumwa ne gubeera eri aba alimba era bw'addayo ewaka ba mukyalo nga maama kino na kino naye ate beebo naye kati ffe abavaayo okujja mu maaso g'abangi tukkiriza okuvumwa buli kimu buli azze ayogere by'ayagala oba nvumye ekibi oba nvumye ekimu mba mmanyi nti nina okuvumwamu ate buli bwakuvumamu waliwo kavidiyo akagize muwala wange nangamba maama tosekebera mu comment section oba bakuvumye mbalumbe adalumba bameka agamba omuliro teguzikiza muliro buli omu aba n'ensonga ye kati alina obukyayi kugwe atasobola kukutuukako awo naye waafunira ki omukisa ogutuusa message ye ey'okuvuma mu comment section aga mugambamu abaana bagambye mbu kati enkiiko ogenda zituulako nga tolina kwotya olwaki anti yali akusiimuulako kati taliiyo naye bayizawe batulabe bulungi okwogera ku kintu nga kibadde kikulumidde ebbanga tebuba bukyayi ku muntu nedda naye kibadde kikunyiga n'okyatula ninalabye buli muntu babadde batya okwogera omuntu abeera n'omuze ng'alina ngeri gyatukinyaamu abantu nga batya nga bamutya mulimu abantu abeera mu bifo nga bapiraato sijjagereza ku kabaka wange Mwanga Piraato nga wooyoko genda mu ttambiro gwe genda mu ttambiro abantu abamu bwe batyo bali mu ntebe nga lwabeeraawo nga bw'ayogera batyo omwogerako tebamutwala mu ttambiro awo nno tusimbudde ekibuuzo kyange kiri kimu ani yatandika ebintu bino kubanga n'okumanya nakyo kikulu abakazi okwendera mu bufumbo ne mutandika okugaba abaana awatali waabwe ne muleeta entalo zino zonna eziriwo ezitambula mu ggwanga ne ezitumanyi zetumanyi ne zitutamanyi ne mutandika abasajja okubanga buli lukedde muzikudde kiki temwekomako ala tetujja kubuuza ani yatandika kubanga ne mu Bayibuli Yesu baamutwalira omukyala ayenze ne bamuloopa gy'ali n'abagamba atakikolangako akwate ejjinja amukube wabula amukuba wabula waamukuba kitegeeza omuze gwaliwo naye emirembe gize gikyuka emirembe bwe gikyuka n'abalimu ne tukyukiramu mazima n'enkola yabe ne tukola ki nazi kuno omuntu yayendanga mu maka ng'omwami tanyeganga amanya naye nga mu ddaame mwe mufulumira ekyo Ronald si wange sinze naawe mwana wa Yozefu kati maama we yazirikiranga nga bulijjo amanyi nti Ronald si wuwe wa Yozefu era abamu eddaame lye bwe yalikolanga ng'aliwo abantu be yeesiga nga bana
abantu abo beyesiga abananga era amanyi bamizi era banasirikire ki nga bagamba eddaame lino temulisomanga mulujjudde mufunangayo gunne mudde ebbali ne mulisoma mwana oli agenda okuva wano nga tafunye nnyo mbeera emwennyamiza byaliwo bajjajjaffe baayenda naye baali beegendereza mu bwenzi bwabwe baawaŋŋana nnyo ebitiibwa baatya nnyo okuswala n'okuwemuka abakakati babivaako enkola yedda tewaaliwo mawulire ekigambo okutambula kiva e Nansana kigende kituuka e Lugala wano wakati mu Lubigi kyabanga kimaze okufa agenda okutuuka eri nga amawulire gatwala eri ate maki mafu malala kati ekyomwana ono kyasigala nga ku kyalo okwo nti oyo mwana si wa Gundi mwana wa Gundi baamugaba naye olwaleero social media bamaama kibaawo saa mukaga gwa kiro bamaama obwenzi bw'abajjajjaffe bwe bwakola yessaawa tweddeko mazima social media efuuse kooti buli omu kwatwala neeyayombye neeyawuze munne essente azireeta ku social media n'ababuulira nga bwe yawuze okitegeera kati ensi y'omutimbagano twewale nnyo ebintu ebikolebwa nga bigenda kugonjoolerwa ku mutimbagano oyo aba bwino mazima twe twakulira nze mulimu eyabuuza mu comment section mbu nina emyaka emeka kasita wagirabye gwe walabye emeka njagimubuulira naye we nakulira nalina obusungu bungi nali mulwanyi bwe nali nvubuka nga saagala mulenzi gwe njogedde naye kubeera na muwala mula nga nwana aba yeerookinze kati wakati awo mu busungu nawandiikanga nnyo amabaluwa ag'obusungu agavuma senga wange naŋŋamba weewalenga nnyo okweteekako bwino obujulizi kubanga bw'owandiika oba weetaddeko bwino omuntu tagenda kwogera bingi agamba okitegeera so nga nno ako akapapula kaayulikanga kaabulanga naye ng'abantu bakatya okukozesa obusungu oba ekintu kyonna ne kigenda mu buki mu buwandiike okiwulira kati olwaleero tuli ku social media olowooza internet egendako era ekyenveeko bibule gwe buli kyoleeta ku mukutu ng'ogenda kigonjoolera ku mukutu niwe giriba emyaka aga olaba obufaananyi bwa black and white tukyabulaba bagenda kukireeta nga ye bwino obwenzi buleetebwa ebintu bingi ebintu ebingi buli omu alina ensonga ze nze siyinza zoogera mbuba yenda lwakino buli omu bw'oyogera naye abeere n'ensonga ze newankubadde abasinga beekwasa mwami wange tamalaako babyogera nga bamaze okwenda naye ekinnuma bw'aba tamalaako lwakitonoba tavaawo bw'aba tamalaako lwakitokola ki genda okwoli amalako tebanoba abamu buba busungu kasita akoze kino nange kankole nange kammulage awo nno abasinga we tuseererera ffe abakyala busungu n'owesanga ng'ogudde mu buzibu nga butusudde mu buzibu abalala byetaago obutakkuta obutabeera mu mativu byetaago biba bitono tebirabikako naye nga ate n'abamu bibaawo naye nga mu wansi nga tamatira ng'awankawanka
kati abo bonna ojja kubatuuza wali buli omu obuuze lwaki oyenda buli omu agenda kuwa ansa ye ng'ate mutuufu nga mu nsonga ye mutuufu kati oyinza obutanoonyereza nnyo nsibuko ya bwenzi gye yava kubanga tojja gifuna bweba ne bayibuli yagyogerako ne Qur'ani yange nga yakyogerako kaakati ku mulembe ogwo bw'obwenzi bwaliwo nga Katonda yalabikiranga abantu n'ayogera naye baayenda ate kuffeffe baani kikye tugamba bw'oba okemeddwa awo n'ogenda n'okola by'okoze beerawo emyezi gyo ng'ebiri nga weekebeza olubuto tobanga gye walaga nga wafunyeyo oluki olubuto ye bw'obanga wakimanya nti ogenze kwenda n'otuuka n'ekussa erifuna olubuto wali ng'okikoze okigendedde ogenze kuzaalayo kuba family planning waali kati tebajja tulinda obujozi muli bajozi si bujozi nze nina ebintu byendeeta mu comment section yagambye contradicting myself yes wakibagamba olumu nze ndi confused wabagamba weetomera neetomera banayite mugoberera era baleeta obuntu bwange obwo nze n'olumu neeyitako neezijukira nga neerese wakibagamba byagambye mbu naye you are contradicting yourself kati gwe goberera bulungi contradicting you kiveemu agende mu maaso n'okugoberera addeyo alone obwemabega ku mabega eyo kuba mubaamu lwentambula nga nze nalujja ngenda okutuuka eri nga lwekyetaaza Hanifa nga namukasuseeri nenkomawo ne munona ako teyakategedde kati akafunye awo aba amaze okukafuna mubaamu lwentambula nga ndi mu ssawo neŋŋenda okutuuka eri nga ndeseeyo ekyabakyala mbadde nakirese wali nga nja kutambula eri nga ndi mu ssawo nenkomawo nennono ekyabakyala nentambula I contradict myself. Kati byebyo. Kati olina okunkwata. Olina okumuyiga. Kati mu nsonga zino obwenzi mu maka bajjajja bedda baali babulinako eddagala. Bajjajja bedda okubeera n'eddagala ly'obwenzi mu maka baalina ebintu byabwe bingi bye baakola. Ebyakuuma amaka gaabwe nga ga kitiibwa, ebyakuuma amaka gaabwe nga tegasasise, ne famire zaabwe nga tezifunye ki kajanja. Buli nju yabanga n'ebikolwa byayo naye nze enju gye mmanyi olaba abakyala bagamba nti omukyala okwenda obulungi mala kufuna lubuto bw'omala okufuna olubuto olumanya nti olufunye mu nnyumba ng'ogenda oyenda awo tewaba buki buzibu kati webuuza eri onoonyaayo ki ng'ate oludde oli lubuto kati awo ŋŋambira n'abaami mwebuuze lwaki tukyogera nze mmala kufuna lubuto neŋŋenda nenyendera ku luki ku lubuto kafeero ffe yatukola bubi awo yagamba ekisajja kindawusi kakati bajjajjaffe abamu nze namulabako nga ye bw'obeera eno gwe mwami Ronald tuli Kampala nze mukamwana weeri nenyenda mu maka go nenfuna olubuto out of the blue nsanga ntambudde nga ngenze ewammwe naye olumu okutuuka mu lujja lw'ewammwe bapapa olubuto luluvaamu olulinya mu lujja nga luvaamu kasita aba si mwana waawo luli olujja nga toyingizaawo tosala mu lujja lwawo ng'olubuto olwolina ovaddwenda ate nga balina ekizibu nga n'olwawo lwennyini togenda n'olwenderako bw'oba wajja kufumba nga era nga nalwo bw'ogenda n'olwenderako era nayo kikunaawula n'oyingira mu lujja olwo nga tomanyi nakumanya oba wakalutuukamu ne luvaamu ate nga tolina bulumi bwonna bulogera okulya nga nga lukigudde ate mu lujja. Ayo kyali kikamala bwenzi.
Ochegeera olujja olwo nga temulerwa mwana atali waamu. Kyali kikamala bwenzi. Era abakyala baamu baasanganga obuzibu mu kunoba nga tagenda na mwana asula afa n'akomawo. Era ndowooza baatambulanga kironge wa bamugamba zaayo omwana nadda. Kati bwe yamalanga okutambula munoga kanobe nga wa myaka 5 nga bw'otuuka ewammwe mu lujja waalemera mu muti n'alemera awo nga tayingira mu nju yammwe paka lwagamba zaayo ki omwana. Kati abo be bakyala boosanga nga yalera nnyo abaana babba oba abaana b'ekika ekyo nga teri mwana akulira bweru. Era ndowoozaawo omukyalo omufumbo omukulu mu makaago yakugamba gwe baleese gonna mwana wange oze kufumba nti ye olina okubanga wasazeewo ng'oli mwegendereza. Waliwo nzoli yaŋŋamba nnyazaala waffe, nnyazaala wa muto wange nagendayo aga maama mwebale kujja luno olujja tulufumbyemu naye olina okuba nga oli mwegendereza. Ate luno olujja bw'ofumbirwa mutonoba ne bw'ogenda n'omala emyaka 10 odda. Muto wange yanoba n'amala emyaka 10 ng'akola funye n'essente n'emmotoka yaddayo. Yaddayo. Toyenda tokuliza mwana bweru tonoba. Toyenda bw'ofuna olubuto tolwenderako tolwendera kati tonoba. Ate bw'oyenda n'ofuna olubuto bweru oluvaamu. Ne bw'ofuna olw'omunju noga kati kanyende nfune ku ssanyu eddala wabweru era bw'ojjanga lera luvaamu. Kati bajjajjaffe baakimanya. Katonda yatutonda n'atteeka mu nsi n'ateekawo ebitonde ebirina otutawaanya mu bulamu. Agamba bapasita batandika okusabira emyoyo egyo gikakkane. Bajjajjaffe balina enkola eyakolwanga mu byogero ng'omwana muto ne bamugema akasagazi. Wakawulirako? Akasagazi. Wakawulirako? Kawulira. Akantu akakadaga ke bakola nkale ku mwana omuwala nga bamugema akasagazi. Omwana omuwala atamatira basajja nga bisawa yaga kubeera nga alina ki bamwevuunikako. Ne ku mwami bwatyo nga bisawa yakubeera nga ali wa mukyala. N'abasajja babeera n'akasagazi. Kati mmanyi kabeera n'abakazi bokka. Kati baalinanga eddagala baakolanga okumugema. Ne bamuwera omulenzi nga gamutonyeze. Mwana omulenzi oyo abazadde abaana abalenzi omulaba nga muto. Era omuntu omukunaga funa akantu kalyoka kunya omukole ki omutonyeze n'omuwala bwotyo. Okitegeera? Kati ennono eyaviibwako ebisinga bino byonna okukola nga bituvudde mu ngalo. Kugambye nti obwenzi bwaliwo naye lwaki tebwali bungi nnyo. Bw'oggyeko entambula y'amawulire naye era tebwali bungi. Okitegeera? Ekyalo kyabeerangawo nga kimanyi nti omusajja waawo bakaabanne abasooberera. Ne batandika omunywera omwenge ne bamulangira. Omuze ng'abaako bwagukola ki? Ate bo balina engeri gye beekolanga mu ggwanga lya mwenge. Liggwa na mwenge. Bwe wazaalanga ewuwe nga naye ayiiya nga naye ajja azaala ewuwo. Nga buli omu asirika buki? Busirisi. Bulungi. Musajja aveeri n'atandika ogenda kusula ewaani leero gundi Joshua nga taliiyo ogenda kulaba osooba olagawa kumbe tolwayo sebo tolwayo buli lwova wano Ronald ennyumba y'omwasula nga boogera. Ronald n'adduka emisiri n'agamba bano bantegeera dda. Ojwana kusenguka ku kyalo. Baamuboolanga mu mize egimu naye gwabanga muze. Okitegeera? Kyova olaba nze nvumirira nnyo abajjawo ennono. Ennono emu teyalinga nnyo teyalinga nnyo nti mbi.
kubanga bano bagamba mbu basamize tebasamiranga nti kusamiranga baga nti mayemba basamiranga okussa egimu kwejo emiki obwenzi obutatuula kati ebintu ebimu byagenda nkutuuka eyo waggulu mu kukusamiza oba okukussa emize mu bukulu eri ngeno mu buto balina engeri gye bakikwatamu ng'ebiseera ebyo omukazi okufumbirwa wano n'addamu n'afumbirwa ekyo kikolimo kubanga omwana bamutwalanga okumutuuza ewaji omuwa erinnya bamuwanga erinnya ne bamwogererako ebigambo bamuwanga engozi kweneemuweekanga ne bamutuuza ne bamubuulira ebi mu bigambo bino bye baalamirizanga mwe mwabanga okuwugula egyo emyoyo egy'obwenzi bapasita basabire emyoyo obutatuula gyo gikakkane bannange egy'okuziikula bannaffe nga bawummudde akati okuziikula abafu ko kujja kweyongera lwaki kugenda kweyongera bonna abaziikula olabyeko omwavu ne mutabani wange tabadde mugagga nyo naye abadde mugagga bw'oba badde ne yiike 25 ez'ettako badde mugagga abadde n'ennyumba ekajjansa abadde ayinawo Kafeero njagala okijje ku nze Kafeero omugenzi mugagga mbooza lwaki kojja kagata agamba ng'oggyeko ettaka ng'oggyeko ennyumba ennyimba zino zokka zino ekyo ky'obugagga ekitalisaana mu bulamu bw'abaana n'abazzukulu ba Kafeero ate ekyo ky'obugagga ekyo bonna kibamala olaba ekyo ky'obugagga ekyo Mukama yabawadde ekisa copyright yakoze eki yafulumye kutuulanga family ne bagenda wa Administrator General ne bakozesa copyright eyo ezo ennyimba n'omuzzukulu wa Kafeero kwajja kulya kubanga ennyimba ze ziri all season tewaliwo olunaku lw'otayagala luyimba olaba oyombamu ne munno n'olugjayo agamba nteekeramu ako owaayo okoonaani Kafeero ennyimba ze tezigenda kuggwako kati okitegeera yali mugagga naye lwaki bakyabaziikula tuleza abaana nga gwe tomulaze nti woolisi wa kitaawo n'ofunvubira n'oyatulanga ne mukamwako nkolerera baana bange kitegeeza by'okoze by'olese bye biki kaakati omaze okuvaawo tebalina bumativu mu byo batandise obbirwaniramu mulimu owuwo mulimu atali wuwo ate atali wuwo yasinga okubyetaaga okitegedde ekintu ekyo kaakati abakyala naffe twagala nnyo nga tulowooza nti omwana wange bw'afuna omugabo guno ge maanyi goba ofunye ate bamaama fe tusindika ebintu ebyo bw'obeera ng'okimanyi ekituufu omwana ono si wa wano oyagala afune omugabo gwe mangu omunene ate ekyo kyenjogerako nkirinako bwino kuba emanyiiko amanyi nti omwana si wa nayagala afune emirundi emeka 2 era bannaffe abajjawo ennono y'okwabya ennyimbe mwatukola bubi bino byonna twenenye nga nammwe mwenenya bwe tuba tunenya ensobi yaffe twesongemu ti omusango gwaffe ye mbadde nkubuulidde jjo nabadde mu kereziya nasabye ofunye gw'ogendako ewempeta nja kuddayo nnoonye wabaddeyo taata taata nga muwala ononye eki ani nti omuga nti noonya wankuba empeta omaliridde nno naye nga abakatuki be basaba gunsinze gunsingidde ddala okitegeera mulimu embeera weetuuka nga ojja kwesalira omusango Obuganda twaziikanga mu mbugo mukadde wo bwafa bayuza amafuvu ku lubugo olwo kwe bakusiba amaki
mwenna abaana bamulekwa ne babasibaga amaki amafuvu omwana atali wa muntu oyo ne bamusibya amafuvu wabeerawo olutalo abakiremeramu bweno banoonye bajja kikubuulira mukwabya olumbe eyo ennono mwagidibya mugenze mugijjirawo ddala era waliwo abagirwana musaba busabi mulage omusika tusaba busabi kyekitono kye tubadde tusigazza ekitujjirayo amakulu omwana atali wa mu nju eyo tebamujja ku kifugi tebamujja ku kifugi bakikomyewo okitegeera naye olwaleero olw'okuba byonna byonna tubijjeewo twajjawo okwalula era webuuza lwaki twajjawo okwalula okwali mu sitaani kwali kuwemula kwali kulimu obulombolombo kwalimu ebyawongo kwalimu okuteeka omwana era waliwo abakirwana mu lujja olutuufu ne babirwana kuba waliwo ekika banvubu banga bamamba waliwo ekika nvubu waliwo ekika nga bo batwalanga mu nnyanja nga gye baalulira omwana ne bamusula bebbu bw'aba waayo tadda bw'aba siwaawo tadda bw'aba waayo ng'akola ki watadda maama we mumugamba buti lwaki teyaddusa abakazi baddukanga kiro abakazi mu kwalula abaana nga bategedde baddukanga kiro kasita bamala kibannyonnyola buli mukazi olujja lwe yayingirangamu yamanyanga ennono yaawo nga bw'ageza n'akola embali gadduka kiro agenda okudda ng'okwalula kwaggwadde omwezi muki mulamba nga yeekwasa ng'ono yasiga takoze eki tayaluddwa eyo ennono n'edibizibwa bannaddiini tweyanzizza abalyoyi b'emyoyo abagirwana abalyoyi b'emyoyo mbeebaza mbawe ekitiibwa mu Kristo mubatiza abaana dule baali bamuyiyeeko amazzi mu kyenyi nga bamubatiza ne galaga nti si wuwo kube waffe mu kwalula nga balabikirawo nti omwana no si waawa naye era gwe baaludde tekigaana kumubatiza anti kati libakudibye okukwa okwalula okukwa kwekinaza bagamba okwalula okutuufu kwe kuno kwe babatiza baba bamwaludde anti waliwo abakirwana nga balaba era bakazi sijja kukirumamu bakazi basoma eddiini be bakirwana baalwana kiri ekyokwalula nze ndi mukyala musiraamu ewaffe mu busiraamu ne bajja bakiteekako nnyo embeera shaitani shiriki ya rabbana allahu akbar basala za akiika ki gye mwali mufumbye ne mulya bagamba nti omwana oyo kasimusi wa mu lujja omwo eriyo ddi lwe baali bagisaze ne bagamba wallahi no tulidde akiika eno naye omwana ono kasimu si waawano akiika egambye ekintu ekisobola otugamba kiri kimu kwalula mukkirize mugaane guno omulembe ogwaffe katugutwale nti gubadde gwawaba abaana bamwe bataddeyo ku nnono ey'okwalula abaana ey'okutwala ennyimbe nga bwe zirina okutambuzibwa ensowole zikyali mu mpya nnyingi abafu mukyaziikulwa abafu bakyakola ki bakyaziikulwa kyagudde emityana nabo baziikudde nate ng'ekyewunyisa ow'emityana banna abantu beekaza naye ebyenfuna bitabula ebyenfuna bizibu ebyenfuna bitabula abantu ate eba eriyo empya nga bazinyooma bunafu bwazo eriyo empya nga baziyisaamu maaso nze nkubuulira amazima ng'empya baziyisaamu buyisa maaso okuzimanyira kati ow'emityana ekimuziikuza kiki ng'omujja nannyina ojja otyo ng'oyimirira mu lujja olwajja jange bulazi kironda enkonge mbwaluddewo ebbanga lyabaddewo yafuuka musenze mu lujja lwa Sempala Elias Kalyesuubula kitaani Ssaalongo ng'ogamba otya ntumuziikule gwani
Kudiru ki? Emyaka gye maziwa. Sokoleke. Olaba mukyala. Gwojja weerogoza. Kati mumpeeko omugabo ogwange. Omukyala namwandu kudiru ki kubyani? Gwani. Mukyala tabera kubyani. Sokoleke. Ebyo byonna eddaami liba likola. Gwe omukyala afunye balo ng'oyagala obwannannyini. Noonya balo gy'akugulidde gye muba mufunira ki? Ebyammwe byo gy'okufunira. Naye mu lujja muno mwokaayanira gwani? Gwani? Bakuyitaani mu lujja luno gwani? Kati empya ezimu obunafu bwazo. Wano ngenda kufunako gwe ngamba. Abantu bazikyokooza bamala okulaba nga temuliimu asobola kweŋŋanga lutalo. Kati oyo w'Emityana. Nze ndi mwana muwala naye waffe bammanyi. Nabwe bagana okubbululamu ng'okyalinamu ku maanyi. Balaba ng'olujja luyinza okufuuka ekizibu. Nze ndi mwana muwala. Naye ewaffe ewa jjajjange Erias Kalyesubula. Jjajjange Bulazi Kironda Enkonge. Ndi muwuzukulu we owa mutabani we omugezi Ssempala Erias Kalyesubula Ssaalongo. Bammanyi. Oyo takajanja. N'abaana b'abannyinaze bakimanyi. Kiki kye wandikoze ng'ono yaleese ekyo okuzikusa kitaabwe ate n'amuzikusa nga si waawo? Ng'emiggo giri luddawa. Wanjira? Ng'emiggo giri luddawa. Abatawaanyiza gyo gyonna gyonna emyaka batambuliddeko nga n'okudda bitunde avaawo nga mukubye. Nga n'abaana be mbakubye. Nga n'omukazi mukubye. Ng'emiggo giri luddawa. Kooti ezimu ze bagamba ndi president wa violence. That's why I always contradict myself. Gwokitegedde? Kubamba wa violence. Oyo yaziikuza kitaffe emirundi kuba abadde amaze batunda. Bantu mwamugenderere. Omwana nga we bamuzaala weewo. Wawaayi ayagala nnyo awantu waabwe. Tasobola kukola mivuyo egyo. Omwana nga we bamuzaala weewo. Aba ayagalawo nnyo afuna attachment. Ku kintu ekyo awulira ng'alina obulumi n'obwagazi mu. Na bw'oyita ku kijja kuli olina ekintu ky'owulira. Nze nkubuulira mu Kultonazi. Nze mbamulwa entambula n'eŋŋenda ewaffe. Kimbagula bubaguzi. Naye we ntuukira mu lujja ewaffe ewa jjajja. Bwe si kuba nduulu sitereera. Mala kuba ku nduulu namwandu Bulazi nga gantuuse n'enzikakkana. Otyo? Kakati gwe omuntu ono atunda ebintu bino mwe ne mumubuusa amaaso ne mumwesonyiwa n'abagomosa naye nga kuliko awa bwino. Nze be bato bye nsinze okukyawa mu Kultonazi. Bagambye abantu ababale ne bwino w'abagenzi. Ne musirikira bwino. Ebyo ne mmala okuleeta ensasagge. Ne mulyoka muvaayo ne mwogera. UCC yagaana okukozesa olulimi olubi ku social media naye abantu abamu bagwana kuvuma. Omwana oyo baali bamanyi bonna nti mujja na nnyina. Mwalinda ki abaana bano okutuuka okugomoka ng'atunda ebintu bino? Mutuuka okuziikuza omusajja Emagombe Emityana. Ye maama yabadde taliiwo. Maama yafa. Maama ng'akimanyisa. Ategeddwa maama waali. Tebamulaga. Maama tebamulaga. Maama tebamulaga. Naye omusajja egyo gyonna emyaka olinawo okimanyi mu mutima nti wano si waffe. Obitunze obimazeewo. Ababo bagenda kaayanira waggwe enkulize. Enkulize eyo. Bane bwe kuba empi. Abaana bagambye mbu buli maka gali mu Swazi.
mwebali lwe mutakala kubagoba bwe mutakala kubeera mu mukalukalu buli lujja mwebali ate baba ebigambo balina biyitirivu baba bajagujagu nga mwangu ole omukwano gwange kitaabwe yafa yabeeranga nange owange agamba ani yabaddewo ng'afa nti nti gundi ne gundi musooke muleeteza abaddemu zonna ozisabaani nambye temwogera kimu bibiri bisatu nga muleese zonna ezaabaddemu naye ng'asaba mwana waabo bamunaye bw'atyo waswazi teryamanyi ne bamugamba genda ozisabe kitaawo omuto wuuli eyabaddeyo namugamba nange najja nayimirira taata ezaabaddemu muzeezi weyafiiridde bangambe gwe wabaddewo muzeeyi yabadde tabeerawo nga talina ssente amugamba mwana gwe obukalukalu obwo nfiiriddwa muganda wange ozisaba zibadde zizo nange nfiiriddwa kitabiri taata yagamba bugambi gundi baali bamuse bagwana kuba lwaki ng'ogyeko obuwangwa bwenkugambye n'obulombolombo mu buwangwa bwaffe mulimu obulombolombo obulombolombo bwe bwokwalula abaana okujja ku kifugi okwabya ennyimbe okujja bamulekwa kuki bwe bulombolombo naye mu buwangwa bwaffe mulimu obulombolombo bw'empisa ennono empisa ennono mu nnono mulimu ekyempisa mu buwangwa bwaffe mulimu ennono kati ennono omuntu alina okuba n'empisa n'okuwa abantu ekitiibwa Nazzikuno nga taatawo ne bwaba wa myaka 2 nga taatawo abataata tomuboggolera ne mama kye kimu nga sengaawo ne bwaba yavula nga sengaawo asigala sengaawo omulembe guno guvudde ku kyokutuuka okuyisa mu bakadde baabwe olugaayu awo nawe tuwabidde nga tolina kunoonyereza obwenzi buvaawa tunuulira nnyo lwaki abaana ba leero tebakyalina gwe bawa kitiibwa mazima omwana n'alumba n'omubuuliza omukulu w'eddiini n'amuvumaavuma n'amwogoloza lwabyanfuna lwaki ti abaana bonna be tulina guno omugigi babadde mu nkola ya .com abaana tebatuuziddwa abaana batono abafunye ku byogero ebyogero ebyabangamu eddagala erikkakkanya ku myoyo egyo amaanyi gaagyo nga mulimu emiti gye baatemanga egyabangamu ekikolo ekikakkanya ebyo byonna embeera eyo kati abantu abaziikula abafu maama ekikolimo kyo kibe nga kyanjawulo kibeere ng'ekyomugenzi Kafeero kye yatulagirirako kituukirire ye yakitutaakako mu kusuula baana na kuggyamu mbuto naye ku kino ekiziikula bafu nsaba ekikolimo kya Paulo Kafeero kitwambale bamaama buli maama ali mu luggya wooli ng'onoolaba tonaze eno ne bakusheyalingirako n'olaba naawe n'otulamu nga ddala mu nnyumba mwoli mulimu omwana atali waamu mazima ekikolimo kya Kafeero kikukwate kikwambale ekikolimo kikukwate musse empya z'abantu be mwasanga bateredde mwonoonye famire ze mwasanga zirina emirembe mutadde entalo mu bantu ne mu bitundu kati Oweerosi we baziikudde omufu Oweerosi we baziikudde omufu Oweerosi we baatunda ebintu by'omufu agenda kusigaza ki mu kitundu mwali ina senguka kiro
alage wanga naye kwe bamuzaala yakiriza ataba bitunde gono gujja kunyuma okimanyi nti DNA ya Kafeero tetulaba bino betwogerako nti Kafeero bamuzikudde bikibi kyentalo ezibaddewo ne mulinde entalo ezijja gw'omanyi olutalo lugenda kubeerawo n'omwana ne nnyina aba bakyalina bamama baabwe ng'amugamba kati ntwale wa kitange omwana bw'alumba nnyina mutuufu ntwale wa kitange mama abeera omu. Yes. Nze nakulira Masindi. Naye twalinanga eŋŋombo nga twevuma. Ng'ekisinga okuluma abali abaana be twakola nabo abanozana. Kumugamba mama moja baba 20. Kibaluma. Kiruma. Ate mugoyi nobeera n'abakitawo babe. Kibaluma. Kumugamba mama moja baba 20. Jukira ogwo omulembe ng'amagye mukyalo omu ng'ayinza okwebakako abasajja 10. Kati ng'omwana ayinza okuzaalibwa nga tamanyani kitaawe ne kuba komboozi nga bajja wano okujjako Amini. Abakyala baafuna nnyezi embuto ate batugamba n'abakomboozi nga bakozesa omukyala ki omu bakuteeka wali bamala kubeera 8. Kati ng'abaana abo tubavuma mama moja baba 20 ti maama omu taata 10 taata 20 na batata 10 ameka ne maama ki omu kati taata oyinza okwebuuza lwaki bamama bo tebabakebera DNA n'akakirabako omulundi gumu maama bamukebera DNA singa wabaawo akayanira omwana oyo naddala abasawo mu malwaliro ng'abadde yatunda omwana oba yakyusaamu omwana waaki wa munne bayinza okukola DNA ya maama naye kibareya muka Geoffrey Lutaya gwe baali bakebitutteko ne bakeberako nga maama amukola ki Irene ng'amubanja naye taata akeberwa DNA kuba taata yenna nnyini kyekika kuva n'olwo endagala ezikonokeza era bwembeera kumpi n'olusuku nempulenga wempita tolabawo ate nyinza obutakugamba kuba sina bwe nkyogera naye kuba nti oli yakyogera n'akinnyonnyola n'akinsomesa era bwembeera awo bajjajjaffe bayimbanga nti sezimu erinyeenya endagala emyoyo gibeeramu mu bbanga givaayo ne guwummula kyova olaba edda baakugamba ng'omwana wo takusikira ate nga kubanga talina kusula mu kisenge kyo omwoyo gwo gulina engeri gye guddamu ne gujja gubeerako mu kisenge omwo omuzzukulu kaakusikire kuba ekisenge ekyo tekimuzira kategedde okitegeera n'omugenzi bagamba mugenzi Kafeero okugula awantu awo yeegomba muti ogwo n'agulaba nga gugenda musanyusa okuwummuliramu era n'akyogera nti olaba nga bwe banziika wano kumpi kagama ng'alabira ddala nti omuti ogwo gwekukoze eki noveeri taata n'ogutema bannayo ebitiibwa ng'abantu bakulu tubatyobole n'abulwamu okukkakkana mu ye era Swazi mwana wange omwana omulungi asanyusa taata omwana omubi avumaganya ki nyina waliwo ajja okubuuza lwaki abantu beetisse Swazi tebeetisse Swazi nti bamukyaye nti nakyo hatred nedda ebikolwa bye bagezako muwabula ebikolwa bye n'enjogera simanyi lwaki yamera nnyama kasita yakola DNA wali n'alaba nti abaana bali bana bokka naye ensi tekungulwa kyakubiri ebyo sikuliiko ntuuyo zo noonya entuuyo zo kola ezo tekwaliko ntuuyo zo abasinga bagamba Kafeero yabagamba ndese abaana bange mu baana ndese abaana mu baana era omusaayi gujja kuvaayo nga bamusibawo naye nga bonna yali amaze obbakkiriza ng'amanyi nti bwe bali babagadde balibeera awo ne bategeeragana kalwaki tebategeeragana bamaama
ekizibu era abaami abazadde abaana nga bwe nabaka oli yagamba te yatugamba tuzaale mwono n'oli okufune ku mukazi omanye nti ono natomera ono senga nayongerayo basatu Aliwa yagambye mbuye kyali mu kukola naye omukazi we takitegeera kati abaami bedda baali bagezi yamanyanga ndi mukyala wange tayagala baana alera babe bokka ye kye yakolanga buli luwummula nga bagende wa jjajja ne bawummulireyo nga beerabira era abaana bamu baakulanga beemanyi nga babeere wa jjajja beesanga bagenda okukulanga gano beemanyi naye nga badde beesanga wa jjajja kitegeera kati abasajja bano nkugaya abedda baali bagezi mwe kyemutalina ate mwana bamugamba nti ono muganda wo tabuuza nti waani waawa naye mwe abakakatiyabanga muganda taata yamuzaala era okusoma omuzungu watuleetera okusoma batukola ekizibu oliba omugamba mwana wange biological oyo taata wange biological father kuboola waffe twakuledda nga taata muto abeera taata basenga abo bonna nga babeera basenga b'eŋŋanda batata 8 bajjajja mmwe 8 babanga baluganda nga bonna baba bataata bammwe bonna baba basenga bammwe olwaleero mwami Tronazi ennyumba yo yokka muzzukulu agenda kumanya ggwe kati muganda wo oli omwana we tayagala kujja wano kwogerera wano bigambo biruŋŋamya mbu basenga nabo bakoze bubi kituufu nti basenga abamu obufumbo bwatulema ffe Mukama n'atukola ekizibu nga tebaatukuba kiyina kyanywera bw'obufumbo bwalema bwagaana ate era okuva edda ng'omwana omuwala ensi bwegaana adda wa mwannyina we yabeeranga era ng'edda bannyinaffe olw'okuba baabanga ku mataka ng'afuna waakuteera akayumba wewabeeranga naye baalina ennono gye baagoberera ng'omujjwa takulirayo ng'obufumbo bwe bugaana tonoba na mwana ye yali ennono yaabwe abaana balekeeyo gwe komawo endo otuule wali bwe bajjanga ne bakulabako ne bakola ne bagenda nga bano abaana buli avubuka agende wasenga olwaleero baagala n'ebyobugagga nti wulira buli yavubukanga ng'agende wani wasenga lwaki buli yavubukanga senga oli alina okwolezebwa okufumbirwa emmere yafunanga abamulabirira abaana ba mwannyina okitegeera ensi bwe yagaananga yaddanga ki era nga ffe tumanyi nti omwana omuwala bw'ali mu nsi mwannyina baba baamuyitanga ye baloowa empeta bali bonna bwe baakulemwanga baloowa empeta ayagala tayagala alina okunoonyeza wakukola ki bitwonooneka basenga twafuuka babi manyi bwe mba njogera ku bakyala sirina bwe nnejjamu bwe nga nti abakyala tuli babi nange mba neekoze eki mwoli mba ndi ku kano gunsinze gunsingidde dda owaaye ndwava twayonooneka basenga ne tutandika okwagala ebyenfuna ffe kennyini basenga tutandika okutemaatema mu baana bano ffe kennyini basenga tulinamu abaana b'abannyinaffe be twagala kuba maama we yakwagala ate maama wooli tewamusiima teweesanga nga guno omulembe bannyinaffe baatukoowa tebakyabaagala era bw'obeerawo nga n'akazigo tayagala ogenda osula ennaku mmeka 2 abamu ffe tulina ensaalwa twabannyinaffe nga bali bulungi ne tumera akasajja ku mitima ne tufunamu emyoyo egiroga egyonoona abaana ntwonoonera abaana b'abannyinaffe emikisa tulina emyoyo emibi egyo gyesaba tusabire gituveemu tulwayo nesenga tajja kuluŋŋamya kituufu kuba naye ayagala byanfuna
Sajja kali ku mutima. Mwanyina byaleka ye talina ne wayinza kulaga. Katabangula abaana bano wakiri biggwewo. Naye asigala wano we wa mwanyina newe bali muziika awo wetwerabira. Awo wetukola ki? Wetwerabira. Yadde ozadde abaana bangi. Namulabako Nakifuma. Ng'omwana ayimiridde ku nnyina yamulera emyezi 9 mu lubuto. N'amuyonsa emyaka 2 ng'amugamba eyakuwasa yafa. Koloti dewammwe bannaye bwenkuba ekyo. Nga maama amugamba bino gaali maanyi gange na mukisa gwange. Kitammwe yampasa talina yalina wakuluba wa jjajjammwe. Yegwo mpita otya angoba? Jjajjammwe we yali atuwadde we yampasiza ne tukola ne tufuna ne tutegeka bino byonna mu tawuni Nakifuma. Nga balinawo n'amayumba ga bizinesi. Ng'omwana ayimiridde. N'abaana abamu basaana kukwata. Naafunga na mwana muwala. Abaana abamu basaana kutwala. Nga talina mu myaka 10. Wabula yono gogamba nti ensi ya mulema. Bagita losi. Era losi. Nga yakola losi. Nga ye. Nga buli akyalina ku mubiri kwe nga kyamusala. Waliwo yagamba nnyina. Maama yazaala omuwala ono ng'asoma. Yamuzaala ng'asoma. Maama n'addayo n'asoma n'afuna emirimu gye n'akola n'agaggawala. N'afuna omwami omulala. N'azaala naye ono omwana n'akulirawo omwami oli omulala. Ne bamuwerera n'afuna diguli ye na. Laba maama bw'azimba ng'alina ebyenge by'omukyala. Azimba amayumba gabeerawo naye ng'apansa bamutawaanya. Agamba muwala we nga bw'omaze okusoma. Ate ofunye omulimu mu ttawuni. Beerako omuzigo guli olabirire bano abaki? Abapangisa bano bonna. Mwana muwala yawasa. N'aleetawo omusajja. Omusajja yaleeta magezi ga kubitunda. N'azaala abaana aba. Bana. Ng'omusajja ali awo. Ssente ziba mu mayumba nga tezikyalabika. Maama atuuka eri embeera ekyanka taata oli yafuna obuzibu alwala. Takyakola nga ssente zirina kuva wa? Wano. Mwana muwala yalaliira. N'omukono ayimirira. Ne yerega ku nnyazaala. Naye ekyasasa omuwala yagamba nnyina. Wali tewanoga sukaali. Kyova olaba nze nnina nfiirako. Anjagala nnyo tasobola kundekawo. Taata wange okuleka kuba sukaali we yali muki? Naye abaana abamu abakola ebintu ng'ebyo temukyasaana na wano simanyi mu lukubo ku City Square. Bakukwata ebigere eri n'eno bakuwe ekibooko. Nga byalimu bya nnyina. Kitegeeza nti sukaali gwavumira nnyina yalina omukisa. Ng'asobola okujjamu n'ategeka nabiriwa. Naye ye bamuzaaliddemu ku nju ya nnyina. Omulenzi alina na pulaani egula katala kakumutwala. Era maama yakalambira mu mateeka ne bamufulumya. N'ayogera ebyawana n'omulenzi omuzaala kati ndagewa n'abaana. Yobibuuzaani. Bantu mmwe mubeereeko serious. Nnyo. Kati abaana abalenzi modola abo be bano abali mu kutunda ebintu by'abafu. Abali mu kuziikuzaayo bakadde baabwe. Babakebere DNA naye nga tamwagala mu kumwagala. Ayagala bya bugagga afuna omukisa ogubitunda. Naye nga tasobodde kwekolerera bibye. Kati naatera okuwunzika. Njagala owunzikire ku Boy of Africa na ebinaaba bifulumye kinaaba kitya bamaama mweteekateeke okugakaaba kubanga bo mwina okulaga abaana abo enjawukana tukimanyi zigenda kuba nnyingi bamaama n'abaana abo nze mbabuulira abaliwo gano mazima omanyite mwagala mazima nze ngaagala nnyo njagala owunzikira kuba geeganyambye. Abamu tebaagala kwogera. Abayagala okiwaane buwaanyi. Okisiiga akazigo. Tebaagala mazima gakaawa. Kinyirire. Amazima gakaawa bamaama babadde bagamanyi nti gajja kujja.
Roza kigenda bagwako buki bakitege bakisuubira bagwako bugwi naye kyembasaba ng'omusaayi guzze Minisita Balaam wayagadde kutereeza linnya na kitiibwa kya mukwano gwo mazima the Golden Boy of Africa batuule batuuze nga balina administrator general abamu bali bafuna ne looya abayambeko okuwolereza bafuna obuki obwenkanya bateekebweko ekiwandiiko luva okwaya okuddayo okulaba ng'otadde erinnya lya Paulo Kafeero mu mawulire kusibwa kalebule eryo etteeka gye liba kusiba kalebule emyezi 6 in fact lwakuba eddembe ly'amawulire lyajja eryokwogera naffe aboogera ku famire eyo tuli mu kalebule gondi ono minisita yagambye bwe omusaayi gufuluma ne bagamba nti mwe baana ba Kafeero mwe bannange tewali kyakola maama yamanyi gyakuzaala abana abatayina ba maama yagambye ajja kubazaala mujja kubatwala mu kika kyabwe babazaale awana babayambye kubanga zenna mukwano gwange ng'ojjeko Kizito gwe nagamba yali kamnyama wa Kafeero Kizito Malabba naye ku kazi okwo kwaliko omukyala Faati yafa era alabika bulungi ng'alina amabina yaleka omwana gumu naye yagamba yali yaguzaala mu Kafeero nga muwala era twawangaala naye ekazo ng'omwana oyo yamuwaayo era omugabo omwana aga nti Kafeero yanzijako omwana we nga mwana muwala kati simanyi mu baana abo abawala abaliyo kati wa Kafeero wano oyo wa Faati mwakola ki mwali naye Faati yafa dda kati senga omusaayi guvaayo ne bamugamba nti sitoli waawano nga ne maama yafa era Balamu abatwale gamba gyabatwala mu kike kuba omwana oyo muwala mbokyawo kike kyabwe kyabwe Faati gwe yali yazaala ng'omwana erwali omuzaala Kafeero n'amumuggyako n'amutwala ate nga yamugaana ogenda omulaba naga nti omwami oyo yalina etteeka lye nga yali muvumi era oyo omwami yali yeenyinyala lwakuba abantu bali tebakimanyi si buli anywa omwenge nti amala gagenda omwenge buli omu gulina kye gumuwa okitegeera omwenge buli omu gulina kye gukola kye gumuwa eryo gwe gutuma abaami oba abakyala eryo gwe gugaanira ddala nga oyo oluba okunywa kuba na bukubi tayagala kumusemberera eri ayagala okulya eri atayagala kulya kati bakyala bannange obwenzi bunyuma nnyo era bulungi nnyo buwa essanyu mu ggwe n'okkakkana nga tozaddeeyo mwana awo yenda obwenzi bubeere mu bunyuma bukuwa emirembe naye nga tozaddeeyo ki mwana omwana oyo soyi bw'ogenda kutuula mugamba naye byonna gye biri yadde omukulu tasobya ojja kufuna emboozi gy'omugambamu omwetondere omubuulire na lwaki obadde omusibayo era omubuulire ti ndowooza namwagala ntamidde saamanya kwolwo nti si yali nannyini ggwe okuwoza kwabamaama kuba olina okunoonya mesegi gy'ogenda okuwa omwana oyo nga ntuufu ng'ekkirizikika manyawo basenga bagenda okujja singa nakola bwenti singa tukimanyi mulimu omwana eyannumye yakajja yagabye baddewa Zambia Zanzibar oyo muveeko kalaji kano omwana badde katosiibwa omwana yazaafaanana ennyinyinyinyinyo ye muwanguzaani ennyindo mutwe mimwa abaana bagambye mbobo oba yoyo yagenda awuno yagenda atyo ng'awuunuuna naye nga abantu ebintu bingi ebikolebwa abantu naddala ng'omuntu alina erinnya ebintu bingi ebikoleddwa ffe abakyala tulina emisumaali mu ggulu eyo
era Qur'ani abasoma ku Qur'ani nga muli basiraamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatambula malaika Jibrilu yamunona ne mutwala mu ggulu era mu ggulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba lirina leeya 7 eggulu eryo lirina leeya 7 naye buli leeya eriko omutendero oguliko ebikola ki ebiriko naye mu kyo kikyembagamba omutendera gwe yasanga okwali abakyala Qur'ani bwe kigamba Nabi Muhammad yamubuuza ya Allah banate bazza gwaki mbunga abakyala bali basulikiddwa amagulu gali waggulu mitwe giri wansi nenga balina mu bitundu byawe by'ekyamevaayo amasira agakulukuta nga gabayita muki mukamwa agakkirire no ku mutwe ne gatonya baba basulise naye nga omuliro gubookya waggulu amagulu agalalisa amasira gabayitamu ate nga balaajana tegeza bino ebibayitamu n'okwogera baba bimira manyi osiganga kafaananyi mu buliyo nogasenga kituukawo nga nino kiyitamu omukyala wenna ng'olina omwana ali mu kiti ekyo weekuŋŋaanye mangu weezeeyo ng'okakkane oyogera ekituufu ng'obudde bukyakola ki bukyali okyalinayo omukisa omwana muzze ebbali omwetondere ng'embeera tennatuuka mu mawulire social media tesonyiwa mazima social media tegenda kukusonyiwa emyaka 10 ne muzzukulu aliddayo n'aginoonya n'agikola ki terina gwenyigirako liiso eno internet weetondere omwana oyo nga bukyali aleme genda mu social media mazima nammwe abaana babeetondeddwa bazadde bammwe kikome eyo kakkana ebyomunju bisigale nga birika kubikkibwako tuleme kwemalamu na kuweebuuka ffenna ebituleese wano okubaira nga twogera ku Tronas kitiibwa ky'omugenzi Paul Job Cafe mwana yali akoleredde ekitiibwa yali yeezimbye nga brandi ye yandibaddewo n'omuzzukulu n'agiryako n'omuzzukulu wa Kafeero brandi ya jjajjawe yandigiyimiriddemu naye abaana mugijjajjaamizza era abaana ba Kafeero temumanyi kye mulina abaana ba Kafeero mulowooza mmwe baana b'abayimbi bokka mu Uganda abafire Bongole Lutaya mwalimu bawuliddeko aba eri Wamala mwalimu balabyeko gye bali jidde Peter gwe nali nsinga okwagala ne Margaret Nampa mwalimu balabyeko gye omuyimbi wange omulungi Sise Nakku ne Moses Katende mwalimu balabyeko Livingstone Kasozi naye mwalimu labyeko yatulekera abaana babiri Ligani ne Diana oba waliyo abalala abajja famire yemanyi bwe yakikola owabasudde ye yali atandise okuvaayo ng'avuga booda oba yali ku nsambi eyo ze ni mwana w'omugenzi basudde naye siddangamu mukola ki muwulira okujja ku social media tekigonjoola ze nagamba abali ku social media tuli balalu abeetomera ojja kunsula ngenda kuwa ebiriyo ojja kunsanga sawa ndiko nazukukidde ku kkono nga ngenda kuwa nga neetomedde kitegeera ensonga tuzigonjoole mu ngonjoola etuweesa ekitiibwa mazima nze ntunulira nnyo ekitiibwa nabagamba kyatwalina ekitiibwa naye ebituusewo ku social media tuweebuuse tuweddewo tuswadde tetukyalina kitiibwa kuba luli mubikolera ng'omukyala atiibwa nga ne waba mwenzi atya ng'otya okwogera kyala ng'omukwatirwa ensonyi olwekyo kikyakola twezze bamaama awo nno ndowooza bunnatuyitako mazima awo ndowooza buli omu owulidde omukyala yenna ekintu maama kintu kikulu mwetereeze abakyala abazaala abaana abo tulinda musaayi bwe guba gufulumye gwomanyi oli omwana wuwo gwomanyi mu buli ngeri yonna olina kukitereeza tujja kusaasira abo
abatalina bamama baabwe nga Katonda omutonzi yabatwala dda. Kasita minisita agambye ajja bazaala. Naye era balinawo ab'eŋŋanda gye bali. Ojja kudda ewa jjajjaawo azaala maama otuule ebukojja weewaawo oba okuze kola era balekerawo okulangira kuba ebigambo ebyogerwa bye bigenda okukosa abaana abo. Twenenye naffe aboogera ennyo tukakkanye ku bigambo. Tulekerawo n'okusalira abafu emisango kuba nabo batonde. Twebaza omulabi wa Tronas Media weebale kubeera nga weekuumira ku mukutu guno. Nja kugamba nti mubeere bulungi mweraba.